Butelevu tukomye wali kuchenda munana akatonyeze musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mukwana balungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe tulina mukulu Nsubuga gwe tulina ye mu studio era nga moyo mutukuvu gwe yasazeewo olunaku lwaleero tutambule naye njagala kugamba ntya nga sinaba mukomyawo nti omusumba Tom Mugerwa Omutundwe Christian Fellowship yakwaniriza mwenna abali nalya nakaswelo ndikimwanyi kiraga nakasajja kalajja kasanga tikabanyolo mujiji n'ebitundu ebiriranyewo mukwano kubeera mu lukuŋŋaano olw'amaanyi olw'okusumululwa kugubwako ebikolimo n'eddogo erujja kubaawo ennaku z'omwezi nga 19 mpaka nga 23 omwezi ogwa Novemba ku kisaawe wali bakiyise eky'eggayaza manyangwa former wakula ennume grounds essaawa zijja kuba 9 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro mukwano tosubwa tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era mu buwanguzi bwaffe mwe tuli Nkulu Nsubuga enyabo kati olwo maama agenze atuuka eyo mutuufu nalabanga embeera ekalubya awaka abaana buli omu abaali bali awaka ku maama yali omukyala akuŋŋaanya abantu awaka enjogera yeesanyulye amaka gaayulika abantu buli omu n'akwata lirye mwali temunnakula bulungi bakulu mu baali bakulu baganda bange babiri abalala bakyali bato naye mutuufu nze nalaba nga nze oba mukama yaganya kibeerewo olw'okubanga nti yali ansumuludde nga yagala ngobeere maama oli nawulira nga mpulira embeera yange sikyamatira waka kyenakola ne nkwata ekkubo kuba ku bukojja nali mmanyiiyo nabula na bubuzi taata yategeera butegeezi nti ngenzeewa maama ne bamugamba nti omwana yazzaali eno ngampulira abakasi asaanira bwo omukyala gwe baleese ndaba nga ejja n'ebintu byali bingi njo byatise ebisamizesamize embugo biki bamuwaluumu nabamu yabiteeka nga waka ndaba sikyajaawo kwe kugenda nsinkana maama ne tusinkana eyo ne tubeera eyo mu bakojja kuba nali mbamanyi nga nabo nga bamanyi ne mbeegattako kuba waliwo obuweereza bw'amaanyi awaka ne kyaki nga weeri nange ne njingira kyaki nimbeerangamu nga mpeerezaamu naye nga womanyi omwana akyali omuto nga mbeeramu nga nze nkuba engoma mu kyaki kuntuma wano genda wali twali tukolanga emirimu gya kyaki nga waliwo projekiti ezaalingawo ez'okusala muwogo kale nga tubeera nabo netutamba nabo bwe tutyo naye natuufuka ekiseera saalwayo bbanga ddene nnyo ku bukojja eyo noza nali mpezezza emyaka gyalinga 13 nenvaayo ate nenjagala okukomawo ewa muzeeyi olw'okusoma wakusoma mukuluwuzi olw'okusoma mu butuufu unatuuka eri ku bukojja nali nyingidde P7 nasomako mu mwaka gumu naye nempulira nga nabo kugamba nga ndaba mutuufu saamanyiira embeera nali saagimanyiira eyeeri nga gye nakulira mu maka nti wali waliwo ku ssente endi ennungi buli kimu muzeeyi kyonna nange akireeta naye laba ate embeera y'okubukojja mu butuufu nga ye ate sijja kugisula saamanyiira nnyo okukola mirimu egyo kakaalukana nempulira nga njagala kuddayo ate wa taata kati ngenda okuddayo ewa taata ekikuzzaayo butalya bulungi kale n'embeera nga mutuufu ate nawulira oba bwali bannange buto ng'ate ne misi ng'ate eri ate ewa taata nenzirayo ekayunga bwe natuuka awaka taata we yaŋŋamba ne munyira nti nkomyewo naŋŋamba okomyewo naye awaka wano tokyasobolawo mbadde njagala ogenda obeera eri ebulemeezi ezira obwekakala kasitana amaka nago gyegali obeere ngaawo otandike obulamu kuba kati okuzeekuzeemu ogenda kubeeranga mwaga amaka ate nga naye waliyo naye omukyala naye omulala munnange saakayana nga nkwata ekkubo antika ku mmotoka nga ŋŋenda nga mbeera eyo nga mbeera mwaga amaka mbeeraawo ne mama wange omuto ngaera womanyi abakyala abatali balokole akola bino ebintu bitali byapa Katonda n'amalagala mutuufu nga mpulira obulamu bwange tebweyagala nempanga ku myaka ndowooza 14 nenyingira ekibuga nenyingira Kampala twajja n'omwana wa sisita wange ffenna nga tuli bato ani abaleete olwo twakozesa olukujjukujju tewali yatuleeta
twakoza twali tukuba buloka nga tukuba buloka awo tufunyeyo ku busente butonotono nga tupulaninga otuwulira kaleerwe abo batundawo muwogo ebirime nti naye vantu tusobola okugenda kaleerwe naffe ntwalawo naffe ebirime tusobola okusuubulanga tusobola okubeerawo tuvudde Kampala tuyingidde Kampala naye nga mu Kampala muno mulimu abantu baffe naye nga tetusobola kgenda mu maka gaabwe kubanga era bajja tugamba nti muddeeyo mu kyalo mwadduse mu kyalo mu butuufu twatuuka e Kampala nze bwe natuuka embeera yali mbi kubanga n'okusulako nze nasulako n'ebweru nga sina bwe ngenda kusula. Olwo bwe mutuuka mu Kampala ennyabo mutuukira wa? Bwe natuuka mu Kampala natuukira ku paaka enkadde kati waliwo omwana omu nga te yabeera dde e Kampala nga wa ku kyalo kwaffe yali yazze ndowooza mu nnaku 2 emabega nga yabaddeko mu kyalo nga nda t-shirt gye namulabiddemu ng'ali mu kyalo nagenda otuuka e Kampala ku paaka nagenda okulengera bwinti nga nengera olugoye lwennyininyini lwebadde mu kyalo nagenda okwetegereza nga yeye ku kizimba awo ekiriko yamuha senta awo mu kiyembe nga ndaba yeye ngenda omusembera nga yeye nintuuka naŋŋamba ozze e Kampala ne muganze mu kyalo nvuddeyo sigenda kuddayo kubanga sisobolayo nze nange nzize Kampala naŋŋamba gw'omwana omuto nti ye nze nzize Kampala siddayo ate olwo omwana wa sisita wange ye ayina bataata baabato bali Katwe gye babeera ye bwe yagenda mu bataata be n'abeera eyo bamuwawa okubeera naye nze ate saasobola kgenda mu bange kubanga nga omanyi ebya famire nti waliwo abantu baffe e Kampala naye nga balimu enjawukana nga siyinza bagendamu nengenda w'oyo omulenzi yantwala mutuufu nasulako olunaku lumu ebweru naye olunaku olwokubiri naŋŋamba tolina wakujja wakusula jangu tugende kale ojja kusula ng'ewaffe naye nange bansuza busuza ne tugenda ng'obulamu bwakuyiya bwakutetenkanya ne tubeerako nabaawo ku paaka enkadde ne mbakolerangako awo ku mirimu banga lyali ttono nenvaawo ate ng'olwo oli omwana gwe twava naye mu kyalo omwana wa sisita wange afunye omulimu muwowi nawo mu paaka yaadi aŋŋamba nti owange eno waliyo emirimu basobola okuyimbisa engatto ne basasula ng'omusala olunaku siringi 10 jangu okole eno ate bakuwa n'ekyemisana ne ŋŋamba nti nga ngenda mu paaka yaadi awo nga nfuna omusajja nga nfunira omusajja nga nkozesa eri musajja musiraamu nga nkozesa olunaku nsasula siringi 10 kale ate bano abaali bamukolera baali nga bamubba olwo afunye omwana omuto nga omwana omuto ajja kusobola n'okukwatanga ssente zange nga nze kashiya nga bampa ekyemisana kyayo olw'eggulo nga nsasula ne siringi 10 tutambula nga tuddeyo wali e Katwe olwo nfunyirewo embeera waliwo omulenzi omulala nga wabuuza nti ono omwana abeerawa nti gwe bakuzaalawa nti banzaala Zirobwe nange ndiwe Zirobwe olinawo okusula nti sirina jangu obeerenga ewange nga ngenda nga mbeera ng'ewuwe kati oyo omwami nga tufuuka baaluganda nnyo nakati nga ndera yalina omukyala nga nsulaawo mu ddiiro ewuwe nga bali mu single room nga nsulangawo mu ddiiro wenva wengende awaka wensulangawo nga nkolera oli omwami nga ate bampaaza nga banzijawo awo nga nfuna boosi omulala nga bakuwa mmeka nti bampa 10 nze ngenda kuwa 2 jangu okolera ewange ate nga naawe namala olinaku ntono nga bampaaza nti bakuwa mmeka nti ngenda kuwa 3 nga bampaaza mu nnaku nno bunaku ekyavaamu nga sanga kwekozesa anti ebiseera ebyo kapito yabanga mutono ng'oba n'emitwalo 4 mu bintu ebyo ebikadde ng'osobola kutandikawo bizinensi nagenda okulaba munnange ntandisa okugulawo bizinensi yange ntandisa okwekozesa mpaka yadde awo nsuubula engatto gyali bbanga ttono nnyo n'omwezi tegwawera nga mpeza kapito nga nange nteekako omukozi olwa nga nteekako omukozi nga mbeera mpaka yadde awo nga nkola nga nfuna ddala ssente ebyobulokolo okyabiriko bwe navaayo eri ennyenge wa maama ngeri nali nkyali omuto ebyobulokole era byakomeye eriwa nnyenge wa bamaama Yesu yakwekwatirako kuba omutuufu nali muto nalina emyaka 13 obulokole bw'ekitobo ndowooza obutegeera buba bwa maama buba bwa taata kakati naye nga mutuufu Yesu yali yansigalamu mu mutima ng'era mumanyi era nze nga simala goonoona bino ebikoosi nti simanyi byaki byabakazi byaki byamwenge nga sisobola nali kiri era ennono yali yansigalamu mu mutima nga nkimanyi nti omulokole atambula bwati omuntu akeera ku mutwe n'asaba waba agenda okulya emmere ayina ogisabira bwati nagituuza n'omusaayi byonna nga mbikola naye ate nga sibiraga abantu asinga nga tebakimanyi naye era ennono yali yankuliramu kati siikuliisa eyo nga nzija emyaka kati tubuuka awo emyaka gyetoolodde
nga njija nga nsinkana omukyala kati gwe nnina. Nali mbeera Namasuba awo nga mpangisa. Mukyala yali neighbor. Mukyala yali abeera ne brother we nga babeera bonna. Kati brother we n'avaawo n'agenda ku kyeyo, n'agenda e Dubai. Twali ffenna baana bato kuba ndowooza okumufuna ndowooza nali mpezeza emyaka ndowooza nga 22. 22. Nga naye ndowooza yalinga mu 2 oba 19. Olwo wazimba ennyumba Sizimba. mu ngeri endala wapangisa kati weesuza oba bakyakusuza busuza? Olwo nali napangisa nga ndi mu muzigo. Kati abo kale mbuuseewo. Mbuuse emyaka waliwo gye mbuusaawo kubanga siyinza kugiddamu waliwo era katugireyo katono nnyo tujja connectinga. Kale bwe nava eri olwo nvudde mu by'okunkozesa neekozesezza nfunye ku ssente. Ntambudde awo nasooka ne nfuna mukawo omukyala eyasooka naye ngera ebyokozesa sibina okuba nali nkyali muto. Mbiyingidde mukaawo mukyala muzaddemu omwana afudde ngenza okuzuula ewaabwe nga balinamu embeera ebintu bya famire byali biteega ne bisala omwana n'afa nga byamugana n'okutambula. Sezala nenyini najja n'anegambira nga ayagala ngendeyo musimanyi tumalirize ebintu. Muwala we amumpe mu makubo amalambulukufu nga yamaze okunsalirawo naye nga mmaliriza genda eri waabwe nembigaana. Omukyalo oyo nemmuta nembeerawo ebbanga awo eri emyaka egyawera nga 4 oba 3. Mutuufu nga ebyabakyala nabyesonyiwa nga mbitya ku kintu ekyantuukako. Omwana wamuziika ewaka? Omwana namuziika ewaka kuba yali mukulu naye nga n'okutambula tatambula nga biri ebintu byamugongobaza. Biteega bitambo? Byali biteega n'ekiteega nakiraba nako lumu mu nnyumba twasisinkana bwe nekitutunako bwe nti nga mmese empanvu njeru naye mu mutima gwange muli nkugambye Yesu yali yansigalamu. Nawulira ku mutima gwange nga waliwo eddoboozi eringamba nti olabye. Eddoboozi nesereka omundi gumu naye nga nze ndiwulidde. Kakati omukyalo oyo ne twawukana mutuufu namugoba na bugobi. Maama wange olwo ye mulokole. Maama nga ngamba naye gwe waliwo ekiriwo. Nze Mukama alina ekintu kyandaga. Omukyalo oyo si mutuufu gw'oli naye. Togenda kutereera mu nsi muno ng'olina omukyalo oyo. Ekisooka tayinza kukkiriza kulokoka singa abaddakiza okulokoka. Mwaliteredde. Olwo maama ye agenza ngambye nti ndagire wabe w'omukyala ye agenza akesse. Bwe yagenda bwe yaketta najera nga mwana wange wafadda family gye wasaamu balundi nze abakantuuseewo ndabye n'obuyumba obumpi emmanju. Mukyala oyo mwesonyiwa mugobe naye nga ndaba sirina foosi egoba mukyala kuba nali nkyamwagala nga simanyire engeri gye ngenda mugobamu. Naye muna ebbanga lyayitawo n'ennyambala obuvumu. Abalundi nabo balina ebintu. Balina ebintu. Balina ebintu era family ezo ziraba wano mu Buganda. Abantu abasinga bazoogerako bazitiira ddala wano nga mu Buganda ziwasaamu. Kakati omukyala ninesonyiwa ebyabakyala ndowooza wayita emyaka nga 3 oba 4 nga mutuufu nabeerawo nga ndi muzigo mpangisa naye nga sisobola nakubinyega nako kukyantukako. Nabonaabona nga ndidde omukyalo oyo. Sente zanfaako nafuna chansi za sente nyingi nnyo naye nga sente zifa nga zigenda okukomawo nga maze mugamba gendako mukyalo ewammwe okyaleko omalayo omwezi. Bwagenda bwati akomawo nga ngaggawadde nga nguza ebintu by'omunyumba ebintu ebyo bebi nanga mbiziza lwakomawo mala wiiki emu embina nembitunda. Naye nali nasibwa nga nkyalimu n'obuto nga siyinza kugamba nti naye omukazi ono yaliko obuzibu. Maama watandika okunzibula amaaso. Nirandika nange okukitegeera nti omukyalo ono aliko obuzibu bwakoma wano sente ziggwawo era ku mulimu ebintu ebiggwawo n'ebintu byonna nembitunda. Bwe mutambuzaamu bwe nti nga sente nga zikomawo nva ne ku mutwalo. Ntera ogamba abakyala olina okwesabira ennyo wadde oli mu kibuga. Kakati musajja ayinza okugamba nti nkuzaako mu kyalo. Aba atandise okunootinga nti oteeka okuba nga gwoliko obuzibu. Omusajja tasobola ayinza obutakubuulirawo. Wakati nze ndi musirise ebiseera ebimu omuntu okusirise ayinza okuba nga takubuulira naye nga akumanyiika ensonga naye nakutunya nga butundizibwa ati. Naye nga omutima gwomuga nga ye akimanyi naye nasooka nakusiriikirira. Omusirise? Bagamba abasajja abasirise babeera bazibu. Si bazibu naye basooka kulondoola nsonga. Kyogere bulungi. Omusajja nga musirise. Enyabo. Olowooza nti asirise. Naye nga alina byamanyi byafumintirizaako. Mu mutima mwasirikira.
kati mune nemmala munange olwo twawukanye n'omukyala nemmala ebbanga omukyala agenze bwe yagenda yapaalirawo ng'afunirawo omusajja mulala bwe yafuna omusajja afuniddewo n'olubuto embeera netandika okuddamu neemukuba yeemu ate nayagala ate okudda ewange nemugamba nedda nnyabo wagenda sayinza kuddira nnyabo n'agenda n'abeera n'anywerayo eyo olwo oli omwana olwo wawona buwonyi n'ogamba nange mponye mu butuufu nali nawona buwonyi waliwo omukyala akuvaako n'ogamba mponye buwonyi ye ate nga yalowooza nti ngenza ajja kunnona mu butuufu nga gw'olaba owonye buwonyi otaasiddwa butaasibwa kuba omukyala modula eyo n'engeri gy'omwesimatulako oba togirabawo ate n'ebiseera ebisinga baba baganzi nnyo ng'ate owulira omwagala nnyo naye nga tolina ng'eki gy'omwejjako kati mbeera waawo muzigo gwange ntwala emyaka ndoozi 3 kitundu gyali 3 oba 4 kale sijjukira bulungi awo kati we twali tubeera awo nga waliwo omuwala omulala abeerawo abeera ne bulaza we ng'avaawo agenda bweru ku kyeyo Dubai bannange ebintu bino biraba sitaani atunuulira omuntu nga yamulaba dda mu nsi y'omwoki kyayinza ndowooza okubeera aba akuseetinga akonekitinga ku bantu abakyamu ku famire ezo nga konekitinga anti obusibe muba mu bufaanaganye ye tuba tufaanaganye obusibe nga konekitinga ayina kubanga binywerera ddala kati oyagala okwetaawuluza munnange nga nzija nga nfuna omukyalo esiikuliisa eyo nga nfuna omukyalo oyo ruumu eyange eye yali eddako brother we agenze bamulese mu nnyumba naye brother we aleseemu ebintu oli brother we yali alina ebintu ebirungi ennyo okusinga ebyange twagatta bugasimaka ye nga tufuuka bakyala mwami mufumbo na mukyala mufumbo kayumba oyingidde mu kake azze mu kako nyingidde mu yiye kuba eyaabwe yali esinga eyange obulungi akuwasizza yayita mpasizza yayita mpasizza kubanga olwatuukawo namugamba ti bino ebintu bya mwannyoko obiraba bifunemu ssente obitunde kubanga yabikuwa mbu yabimuwa yaŋŋamba nti yaŋŋamba ebyo byombi bikulekedde gwe bisigaze nze natuuka lunakinyo ne mugamba bitunde nze ngenda kugula biki ebirala era nange kyali yajiyanga abitunda mpola nange nenzija nga ngula ebirala kati ne tufuuka nga tukoledde mu buki obufumbo mama wange najja yali azze kundabako nyumba gw'osasula nze nsasula mama wange yazze kundabako nga mmanyidde waliko eruumu yagenda otuukawo omanye ayogerera eri nagenda okubulya banaibe bamwaniriza maama nkazi munyumya nnyo nenekanganya neŋŋamba nawulira obuswavu ate nga mama omuwala yali amumanyi maama ng'atuuse bagera omuga nti takyasula muli asula muli omwa Aisha kale maama nakonkona kyamusanyusa kuba yalaba nga ndi muwulu ye mulinoza kale kyamusanyusa najja natusinkana omuwala ali amanyi kuba maama ali yajjajjawo dda ate nga fena tuwangaliddewo maama talina binene byeyabuuza bingi nnyo byeyabuuza nakitegera ng'omuntu omukulu nti bano bakola ki mukamwana ye mukamwana talina kimu kyeyabuuza nga bamufumbira bugenyi ng'alya ate maama omuwala yali amumanyi ng'anyume naye ng'azzaawo nga basobola okuddawo kawo ne banyumya ndoza naye muli kyamusanyusa ng'abako gwanyumiza nti nsanyusa mutabani wange munnange okubanga yawasiza oyo omuwala okubanga yawasiza omukyala nga musiraamu ewaabwe nze siri musiraamu guli mukiye kati nga wali mu kyebiseere olwo ndi awo mukatuliki togwayo siri mukatuliki abalokole wabavaako dda naye abalokole nabavaako naye nga bansula ku mutima naye nga navaayo nga tosabirako ddala naye ate nga ekikwewuunyisa kino ekikwewuunyisa ng'obulokole nga mbwagala nga ne bwembeera ku rediyo ebiseera binawulirizanga nnyo pasita Kiganda ng'obeerawo bwetavu ku rediyo nga nsindika ne ssente naye nga ate mu kyaki nga sikola ki totuuka nga nabivaako ebyo nga nabiwumulamu munaye ng'omukyala nga omanyi abaana b'abasiraamu omwana bamulese mu nnyumba bazadde be eri mu kyalo bamugamba nti gundi nno muganda we yakulese mu nnyumba oli mwana muwala tugenda kufumbiza olina okufuna mangu omusajja agenda okuwasa tugenda kufumbiza toyinza sigala wekauka mu nnyumba awo kati ennyumba bagenda gikusasulira nti tugenda kufumbiza tugenda kufunira ki omusajja bamufunidde ku basajja abo nga babiri tannaba bagamba nti no tannaba kubagamba kati
n'ayita kojjaawe kojjaawe naye era balina namasuba awo n'amunyonyolamu munne kojja nze nafuna omusajja tubadde ng'abeera wano era katubeera naye wano tubagatta ennyumba bibagamba ebyomulonzi bagenda kunfunira omusajja nze nafuna omusajja kojjaawe ng'agamba njagala mulaba kojjaawe ng'ajja waka ng'ajjawo ng'andaba nga twogeramu ng'agamba kale ngaddeyo ng'agenda ng'abagamba mu kyalo kati omukyala ng'agamba mama we ku ssimu nti nafuna omusajja owange era ndi munteekateeka muleeta mu kyalo omulabe ajja akyale kati nga mama we amugamba nti gamba taatawo naye mu buwandiike mu bbaluwa kati nga tugenda mu tawuni mu Nkwano nga batukolera ebbaluwa mu kompyuta nga bagitayipinga bulungi nnyo omukyalo oli yadde amanyi osengeka ebigambo ebisaba okukyala nga tusaba okukyala mu makaago nga ebbaluwa nga tugiweereza ye nyini yagitwala omukyala nga bagiyisaamu nga bakkiriza nga batukkiriza nga ngenda ewasenga ewazza naawo nga nkyalayo nga banfumbira obugenyi nga tukomawo nga tuteekateeka lunaku nga nfuna abantu abamperekerako just kukyala si kwanjula bakukkiriza watalimu musiramu kakati omanyi omukyala yabagamba nti omwami wange ajja kusiramuka oli osomero kimbuuza kuba mbadde ngenda kyerabira ate nga amaka masiraamu nnyo makuukuutivu nti omwami wange ajja kukkiriza okusiramuka biki kati munnange olw'okubanga nange omukyala okwagala kwali kupya nja kusiramuka kale nga tukwata ekkubo nga tugenda nga tukyala twagenda emmotoka bbiri ne bannanga abamperekerako omukolo tegwali gw'amaanyi kuba gwali gwa mu nnyumba okyali mu ngatto zo ndi mu ngatto z'entunda nga tugenda tutuuka awaka nga batwaniriza tugenze n'omwogezi ng'era omanyi emikolo egibeera awo nga bamaliriza nga batugabula mu nnyumba nga bampa enkoko ng'omuko omanyire omuwa enkoko ey'omuluwombo nga tulya nga tuvaayo budde bwakiro ssaawa 2 nga tusimbula nga batusiibula nga tujja nga nibagamba nti nja kudda tukole omukolo ogw'amaanyi wali olwogenzi wasenga ewaka wennyini gye bamuzaala yes awaka wennyini gye bamuzaala twasitula owasenga tuvuddeyo netwolekera mu kyalo nesenga abakojja bamperekerako n'abantu bange mikwano gyange tetwali bangi nnyo nga walaga ssente awo omuntu abatagamba bugambi bankolera ebbaluwa era ebintu ebinatwalako ebimu bangamba kale singa wateekeredde mukolo gwennyini nga tugenda nga tuvaayo bwe twavaayo twajja n'enkoko yaffe kuba mu kulya wano enkoko yannema ne bagamba nti omuko agendera enkoko ya n'agimaliriza agiriira awaka nenzija n'enkoko yange ntugirya tugimaliriza awaka naye kale ekintu kyenzijukirako ekintu kimu nti mu kumaliriza enkoko eyo okugirya yannumyamuko ku lubuto nempulira olubuto nga lunnuma ndowooza okumala ennaku nga 2 nemugamba enkoko nga yannumya olubuto no yali nsava nangamba kirabika yali nsava kuba yali mpanga nga nnene kati netubeera awo mu bulamu naho tutambula obulamu tuvudde mu bazadde naye nga wayise ndowooza ewiiki ng'emu ebintu byatandika okukyuka mu by'emirimu ne bitandika okukyuka nga ndaba okukola kwe nalinga nkola nga ndaba ssente ziringa ng'ezeesaze nga sikyabitegeera bulungi nga ndaba ebintu nga biringa bikwekutte ng'era womanyi omusuubuzi omukisa nti ebintu birabika ndowooza byesaze ndaba sikyabitegeera bulungi abaguzi sikyabafuna ssente ndaba kiringa omuntu wona bakatugamba okozesa $1,000,000 ogenda okulabuza $5,000 ssente zeesaze sikyabitegeera wali tozeemu nnyingi zewatwala mu kwanjula tiwakigenderera ekyo essente nali sijjeemu nnyingi ate n'ebiseera ebyo obiraba ssente mu butuufu twali tuzifuna naye nga ndaba ebintu biringa nga ebiddiridde ndaba bifuse byakulwanagana nabyo kati waiti ng'esatu njogerako ko ne maama ŋŋamba nti mpozi wagenda n'okyale wabe w'omukyala nti ye nangamba naye mukama yalina ekyoto kye yandaga mwagenda okukyala naye olunaku lindi lwe mwaliyo ekiro naloota ekirooto nga nkulaba kuyimiriza mu basajja abambadde amakanzu abangi bonna nga balina ebirevu ebiwambo nga bakuyimiridde bati wakati boogera ebigambo by'oluwalabu nga beewera
ng'abasajja batiisa bakanudde amaaso ng'oli wakati waabwe ng'abangi nga boogera ebigambo by'oluwalabu. Naŋŋamba ate nabadde ndi awo ne kojjaawo w'ennyenga Musumba n'ankubira essimu n'aŋŋamba Vincent gy'ali mulamu. Naloose ekirooto naye nga kyagala okukwatagana ate n'ekyamaama. Ndowooza olwo Omwoyo Omutukuvu alina nzekyagatandise endowooza okubabikkulira. Maama n'aŋŋamba wayinza okuba nga waliwo ekiriwo. Kati wabula wayita ebbanga yaŋŋamba nti waliwo ebintu byataŋŋamba kubanga yalaba n'agamba ono omwana sijja muyingiriza mu fumbo bwe. Mukyala wayinza okuba nga amwagala nnyo n'abaako bye yasirikira naye nga yakomaawo. Omukyala gwe muli naye kati? Ye. Kati ne tutambula n'omukyala ne tuzaala omwana eyasooka, ne tuzaala owokubiri, ne tuzaala owokusatu. Naye mu myaka egyo nabyo twabazaalira obulamu nga wakusika muguwa gwe saalina mu byenkola mu bya ssente nga ndaba nsika muguwa nga sibitegeera ebintu nga ndaba emirimu gyakyankalana. Ne ŋŋamba naye nali natya okuddamu okuwasa omukazi oba ne gwe naddamu okuwasa waliyo ekiteego oba naye oba bw'atyo. Era abasajja abasirise teboogera era nga soogera ebyo byonna biri mu ggwe munda mu ggwe munze oba oyinako gw'obuulira. Sina gwe mbuulira naye ng'ate nziramuko nenzira ebbali ku mwana ono asooka bwe twasobola muzaala omwana asooka. Kati nali nsigazaawo kapito ne mwijjako mangu nnyo nengula poloti nga ndaba sente zandisobola okukyankalana dala kugizimbamu mangu nnyo nga ntidde ne ŋŋamba olwo omukyala tabanga naye kyekimu kansooke naliwo okuzimba era naliwo okuzimba ennyumba nenjikomya ku oroplate sente nenzenzigwako neŋŋenda mu bbanka nenfunayo looni ennyumba nenjitwala nenjikomerera nga bwenkola bwenza looni nenjimaliriza nakatambulira mu looni nze omuntu agendanga mu looni ninfuuka ate wa looni nembeera mu looni mwaka guggwako nzijjayo looni wenzizaayo wenzijjayo endala wenzijjayo endala nenfuuka muntu wa looni. Olwedduka nti singa sente ziggwawo obulamu buleme basanga nga muli mukazigo buleme kunsanga mu muzigo. Olwo nzimba ennyumba y'amaka. Ennyumba y'amaka gye nzimbye eteereddwako n'abalogo abagisera. Mukama n'abandaga mu kirooto ne mu ddoboozi lyenyi ate ng'agisera nga mumanyi nga neyibawawo we nagula mukyala mukadde ne mmulaba ng'agisera yennyini nempulira ng'eddoboozi lingamba nti olaba omuntu aseera ennyumba y'oyo. Neekwe mangu nyomba essimu mukyalo kuba bamanyi kyali ekyokulonsa kyange ne mugamba jangu nange okuyingira mu kusaba anti nabivaamu oyita omwega naye nga mmanyi nti ono waali tewali kinsobola nga muyita nga mugambo wange waliwo aseera ennyumba mukama yamundaze gendayo maama ng'agendayo ng'akubawo essaala awo ng'anfuna ng'agenda ng'asabira ennyumba ng'ennyumba ngikwata ngikuba ebbaati landiyo dwe bategeera nti nkomeredde ennyumba nkubye ebbaati limyufu ennyumba y'amaka nene bulungi nga naye nga ngoba nga sina nagitungirira nga tugenda nga tugiyingirira nga sintungirire nga tuyingira ennyumba yaffe nga tubeera omwo nga tuzaaliramu omwana owookubiri. Naye ng'era nga bizinensi nga ndaba emirimu gya kusika muguwa ng'ebintu biri mu kigoye bwezinge kuba Mwami Nsubuga ennyabo ebiseera ebisinga abakozi ba bizinensi ennyabo wabeerawo obulamu obulala bw'oba oyingiridde ennyabo oli wakolanga ssente ng'olya wekka ennyabo kaakati ozadde asooka omwana ennyabo ayagala amata ozadde owookubiri osigala ennyingiza esigala y'emu kolwe kino ekimu nga ennyingiza nesigala ng'eri emu naye ng'ensaasaanya ng'olaba egenda yeeyongera gwakoti wakakonnekitinga n'olowooza nti obuvunaanyizibwa bw'oyingidde bwe buleetedde ssente zino ogenda nga zeesala tugenda kuba nga tukuma mu ddakiika ntono nnyo kubanga ebiseera ebisinga ekisiraani n'obuvunaanyizibwa abakyala abali eyo batandise okwekunkumula katukoma mu ddakiika ntono tovaako mukwano tunaamaliriza tulabe eddalo kyali kisiraani kiki ekyaliwo. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.